Maurice Jordan kaweza, doni tubakubete tuwaweza. Maurice Jordan kaweza, doni tubakubete tuwaweza. Nakela kumachanga nyingira site kukola kufuna yozigula binyeba. Kabo manyi ekibuga kukela kwa subuhi tembea nifanya kazi. Laba katonda cheyagereka sosolya bwantaferi mbakwata. Bansala ndaba malaika yakola ne ololya msinga nemaya. Omutima negunkuba konze mutandise tya. Kabo manyi ekibuga kugezako kulemelako nga chatwela. Namusala ko chinigazi ratatatatata nzijayo za radio. Hello pretty girl nyirira bitani saba nkobozeko. Amanya bampita Maurice ne bampita Jordan chiba chechimu. Yengo nyirira mateka saba kukadde tunyumye nze nawe. Yangamba talina bisira genda magoda diwe ya mutumika unga. Konze sexe nawe bakukanamba nawe. Tunyumye mungo tusichimu bibili bisa tutulabete. Ono mwana wa biroda nyirira kufaya nsima na musima. Tani nawe ya chama neda Katari wakaya mfumbire tigobe. Ono mwana wa biroda nyirira kufaya nsima na musima. Tani nawe ya chama neda Katari wakaya mfumbire tigobe. Natokera wakamo chisofa nkube kukasimo kibambade ndabezi watagwana. Yakakwata na yogela nange na yenge dobo ziriringa lya nyonza. Namugamba inze kaliba yakuswazeko wali kumbala. Yangomolo ati na oludewo kunkubira kasimu. Ebigambo byo byansanyude otokota. Maurice Jordan kaweza, doni tubakubete tuwaweza. Maurice Jordan kaweza, doni tubakubete tuwaweza. Nakela kumachanga nyingira site kukola kufuna yozigula binyeba. Kabo manyi ekibuga kukela kwa subuhi tembea nifanya kazi. Laba katonda cheyagereka sosolya bwantaferi mbakwata. Bansala ndaba malaika yakola ne ololya msinga nemaya. Omutima negunkuba konze mutandise tya. Kabo manyi ekibuga kugezako kulemelako nga chatwela. Namusala ko chinigazi ratatatatata nzijayo za radio. Hello pretty girl nyirira bitani saba nkobozeko. Amanya bampita Maurice ne bampita Jordan chiba chechimu. Yengo nyirira mateka saba kukadde tunyumye nze nawe. Yangamba talina bisira genda magoda diwe ya mutumika unga. Konze sexe nawe bakukanamba nawe. Tunyumye mungo tusichimu bibili bisa tutulabete. Ono mwana wa biroda nyirira kufaya nsima na musima. Tani nawe ya chama neda Katari wakaya mfumbire tigobe. Ono mwana wa biroda nyirira kufaya nsima na musima. Tani nawe ya chama neda Katari wakaya mfumbire tigobe. Natokera wakamo chisofa nkube kukasimo kibambade ndabezi watagwana. Yakakwata na yogela nange na yenge dobo ziriringa lya nyonza. Namugamba inze kaliba yakuswazeko wali kumbala. Yangomolo ati na oludewo kunkubira kasimu. Ebigambo byo byansanyude otokota ukirako bano baserebu. Namugamba nkwata mpola abawala balungi muli babula. Maurice jawo buyaye olabika olina
n'ebirayiro nti kankuwa omutima kwagala kuva ku ntobo ya mutima kwasinga naye nga beerya kawane yitamirisa tukumita babekubye siri kusuubiza kintu kuva mu ntobo ya mutima kuba kirimu amakona ebyange biva ku kiwowolo kwagala kuva ku ntobo ya kiwowolo tange eyo we watali bulimba oli mulungi January to December ono mwana wa biroda nyirira kufa yansima na musima talina we yatyamanidda kati ali waka yanfumbire digole ono mwana wa biroda nyirira kufa yansima na musima talina we yatyamanidda kati ali waka yanfumbire digole Maurice Jordan Kawesa Doni tubakubete tuwaweza Maurice Jordan Kawesa Doni tubakubete tuwaweza Nakela kumachanga nyingira site kukola kufuna yozigula binyeba Kabo manyi ebyo kibuga kukela kwa subuhi tembea nifanya kazi Laba katonda kyeyagereka sosolya bwantaferi mbakwata Bansala ndaba malayika yakula newolo lya msinga nemaya omutima negunkuba konze mutandise ntya Kabo manyi ebyo kibuga kugezaako kulemerako nga kyatwela namusalako kinigazi ratatatatata nzijayo za radio Hello pretty girl nyirira bitanisa bankubuuzeko amanya bampita Maurice ne bampita Jordan kiba kyekimu yengo nyirira mateeka nsaba ku kadde tunyumye nze naawe yangamba talina biseera genda mangu dadde we yamutumye kawunga konze sekse naawe bakukanamba naawe tunyumye mungo tusikimu bibiri bisatu tulabe teyo ono mwana wa biroda nyirira kufa yansima na musima talina we yatyamanidda kati ali waka yanfumbire digole ono mwana wa biroda nyirira kufa yansima na musima talina we yatyamanidda kati ali waka yanfumbire digole natokera waka mu kisofa nkube ku kasimu kebampadde ndabe ziwatagwana yakakwata nayogera nange naye ng'eddoboozi liringa lya nnyonza namugamba yenze kaliba yakusazeko wali ku bbala yaŋŋomolwa ati naawe oluddewo kunkubira kasimu ebigambo byo byansanyuddewo tokotawukirako bano basereebu namugamba nkwata mpola abawala balungi muli babula Maurice jjawo obuyaye olabika olina n'amalala konze sirina malala abandabanga mpimba bamanyi malala kati nga kisaba kibaibe leka mu mutima omponye bye ono mwana wa biroda nyirira kufa yansima na musima talina we yatyamanidda kati ali waka yanfumbire digole ono mwana wa biroda nyirira kufa yansima na musima talina we yatyamanidda kati ali waka yanfumbire digole bangi bagamba era mbawulira nga bawera ne bakuba n'ebirayiro nti kankuwa omutima kwagala kuva ku ntobo ya mutima kwasinga naye nga beerya kawane yitamirisa tukumita babekubye siri kusuubiza kintu kuva mu ntobo ya mutima kuba kirimu amakona ebyange biva ku kiwowolo kwagala kuva ku ntobo ya kiwowolo tange eyo we watali bulimba oli mulungi January to December ono mwana wa biroda nyirira kufa yansima na musima talina we yatyamanidda kati ali waka yanfumbire digole ono mwana wa biroda nyirira kufa yansima na musima talina we yatyamanidda kati ali waka yanfumbire digole Maurice Jordan Kawesa Doni tubakubete tuwaweza Maurice Jordan Kawesa Doni tubakubete tuwaweza nakela kumachanga nyingira site kukola kufuna yozigula binyeba Kabo manyi ebyo kibuga kukela kwa subuhi tembea nifanya kazi Laba katonda kyeyagereka sosolya bwantaferi mbakwata Bansala ndaba malayika yakula newolo lya msinga nemaya omutima negunkuba konze mutandise ntya Kabo manyi ebyo kibuga kugezaako kulemerako nga kyatwela namusalako kinigazi ratatatatata nzijayo za radio Hello pretty girl nyirira bitanisa bankubuuzeko amanya bampita Maurice ne bampita Jordan kiba kyekimu
yengo nyirira mateeka nsaba ku kadde tunyumye nze naawe yaŋŋamba talina biseera genda mangu dadde we yamutumye kawunga konze sekse naawe bakukanamba naawe tunyumye mungo tuse kimu bibiri bisatu tulabe ono mwana wa biroota nyirira kufa yansima namusima talina we yakyama nedda akyali waka yanfumbire eddigobe ono mwana wa biroota nyirira kufa yansima namusima talina we yakyama nedda akyali waka yanfumbire eddigobe natokera waka mu kisofa nkube ku kasimu kebampadde ndabe ziwatagwana yakakwata nayogera nange naye ng'eddoboozi liringa lya nnyonza namugamba yinze kaliba yakusazeko wali ku bbala yaŋŋoma lwaki nawe oluddewo kunkubira kasimu ebigambo byo byansanyuddewo tokotawukirako bano basereebu namugamba kwata mpola abawala balungi muli babula murisijjawo obuyaye olabika olina n'amalala konze sirina malala abandabanga mpimba bamanyi malala kati nga nsaba kibaibe teka mu mutima omponye bye ono mwana wa biroota nyirira kufa yansima namusima talina we yakyama nedda kakyali waka yanfumbire eddigobe ono mwana wa biroota nyirira kufa yansima namusima talina we yakyama nedda kakyali waka yanfumbire eddigobe bangi bagamba era mbawulira nga bawera ne bakuba n'ebirayiro nti kankuwa omutima kwagala kuva ku ntobo ya mutima kwasinga naye nga beerya kawane yitamirisa tukumita babekubye ziri kusuubiza kintu okuva mu ntobo ya mutima kuba girimu amakona ebyange biva ku kiwowolo kwagala kuva ku ntobo ya kiwowolo kyange eyo we watali bulimba oli mulungi tangali tu Disemba ono mwana wa biroota nyirira kufa yansima namusima talina we yakyama nedda kakyali waka yanfumbire eddigobe ono mwana wa biroota nyirira kufa yansima namusima talina we yakyama nedda kakyali waka yanfumbire eddigobe Maurice Jordan Kawesa doni tubakube tetuwaweza Maurice Jordan Kawesa doni tubakube tetuwaweza nakela kumachanga nyingira site kukola kufunayo zigula binyeba kabomanyi ebyekibuga kukera kwa subuhi tembeya nifanya kazi laba katonda kyeyagereka sosolya bwataferi embakwata bansala ndaba malayika yakola newolo lya musinga nemaya omutima negunkuba konze mutandise etya babomanyi ebyekibuga kugezaako kulemerako nga kyatrela namusalako kinigazi ratatatatata nzijayo za radio hello pretty girl nyirira mityanisa bankubuuzeko amanya bampita Maurice ne bampita Jordan kiba kyekimu yengo nyirira mateeka nsaba ku kadde tunyumye nze naawe yaŋŋamba talina biseera genda mangu dadde we yamutumye kawunga konze sekse naawe bakukanamba naawe tunyumye mungo tuse kimu bibiri bisatu tulabe ono mwana wa biroota nyirira kufa yansima namusima talina we yakyama nedda kakyali waka yanfumbire eddigobe ono mwana wa biroota nyirira kufa yansima namusima talina we yakyama nedda kakyali waka yanfumbire eddigobe natokera waka mu kisofa nkube ku kasimu kebampadde ndabe ziwatagwana yakakwata nayogera nange naye ng'eddoboozi liringa lya nnyonza namugamba yinze kaliba yakusazeko wali ku bbala yaŋŋoma lwaki nawe oluddewo kunkubira kasimu ebigambo byo byansanyuddewo tokotawukirako bano basereebu namugamba kwata mpola abawala balungi muli babula murisijjawo obuyaye olabika olina n'amalala konze sirina malala abandabanga mpimba bamanyi malala kati nga nsaba kibaibe teka mu mutima omponye bye ono mwana wa biroota nyirira kufa
yitaminisa tukumita abekubye siri kusuubiza kintu kuva ntobo ya mutima kuba kirimu amakona ebyange biva ku kiwowolo kwagala kuva ku tobo ya kiwowolo kyange eyo we watali bulimba oli mulungi tanali ku Disemba ono mwana wa biroda nyirira kufa yansima namusima talina we yatyama nedda kati ali waka yanfumbire digole ono mwana wa biroda nyirira kufa yansima namusima talina we yatyama nedda kati ali waka yanfumbire digole Maurice Jordan Kawesa Doni tubakubete tuwaweza Maurice Jordan Kawesa Doni tubakubete tuwaweza Nakela kumachanga nyingira site kukola kufuna yozigula binyeba Kabo manyi yechibuga kukela kwa subuhi tembea nifanya kasi Laba katonda cheya gereka Sosolia wanta ferie makwata Pansala ndaba malaika Yakula ne ololia msinga ni maya Omutima ne gunkuba Konze mutandise tya Kabo manyi yechibuga kugeza kukulemela konga chatrela Namusala ko chinigazi Ratatatatata nzijayo za radio Hello pretty girl nyirira bitani saba nkobozeko Amanya bampita Maurice nebo mpita Jordan chiba chechimu Yengo nyirira mateka saba kukadde tunyumye nze nawe Yangamba talina biseera genda manguda diwe ya mutumika unga Konze sekse nawe bakukanamba nawe tunyumye mungo tusichimu bibili bisatu tulabete ono mwana wa biroda nyirira kufa yansima namusima talina we yatyama nedda kati ali waka yanfumbire digole ono mwana wa biroda nyirira kufa yansima namusima talina we yatyama nedda kati ali waka yanfumbire digole natokera waka mu kisofa nkube ku kasimu kebampadde ndabezi watagwana yakakwata nayogera nange naye ng'eddoboozi liringa lya nnyonza namugamba yenze kaliba yakusazeko wali ku bbala yaŋŋamba lwaki nawe oluddewo kunkubira kasimu ebigambo byo byansanyuddewo tokotawukirako bano basereebu namugamba nkwata mpola abawala balungi muli babbula Maurice jjawo obuyaye olabika olina n'amalala konze sirina malala abanda banga mpimba bamanyi malala kati nga nsaba ki baby teka mu mutima omponye bye ono mwana wa biroda nyirira kufa yansima namusima talina we yatyama nedda kati ali waka yanfumbire digole ono mwana wa biroda nyirira kufa yansima namusima talina we yatyama nedda kati ali waka yanfumbire digole bangi bagamba era mbawulira nga bawera ne bakuwa n'ebirayiro nti kankuwa omutima kwagala kuva ku ntobo ya mutima kwasinga naye nga beerya kawane yitaminisa tukumita abekubye siri kusuubiza kintu kuva ntobo ya mutima kuba kirimu amakona ebyange biva ku kiwowolo kwagala kuva ku ntobo ya kiwowolo kyange eyo we watali bulimba oli mulungi tanali ku Disemba ono mwana wa biroda nyirira kufa yansima namusima talina we yatyama nedda kati ali waka yanfumbire digole ono mwana wa biroda nyirira kufa yansima namusima talina we yatyama nedda kati ali waka yanfumbire digole Maurice Jordan Kawesa Doni tubakubete tuwaweza Maurice Jordan Kawesa Doni tubakubete tuwaweza Nakela kumachanga nyingira site kukola kufuna yozigula binyeba Kabo manyi yechibuga kukela kwa subuhi tembea nifanya kasi Laba katonda cheya gereka Sosolia wanta ferie makwata Pansala ndaba malaika Yakula ne ololia msinga ni maya Omutima ne gunkuba Konze mutandise tya Kabo manyi yechibuga kugeza kukulemela konga chatrela Namusala ko chinigazi Ratatatatata nzijayo za radio Hello pretty girl nyirira bitani saba nkobozeko Amanya bampita Maurice nebo mpita Jordan chiba chechimu Yengo nyirira mateka saba kukadde tunyumye nze nawe Yangamba talina biseera genda manguda diwe ya mutumika unga
kukola kufuna yo sigula binyeba kabo manyi ebikibuga kukera kwa subuhi tembea nifanya kazi laba katonda kyeyagereka sosolya bwataferi embakwata bansala ndaba malayika yakola newolo lya musinga nemaya omutima negunkuba konze mutandise ntya babo manyi ebikibuga kugezaako kulemerako nga kyatwera namusalako kiniga ziratatatata nzijayo za radio. Hello pretty girl onirira bitanisa bankobozeko amanya bampita Morris ne bampita Jordan kiba kyekimu yengo nyira mateeka nsaba ku kadde tunyumye nze naawe yangamba talina biseera genda magodade bayamutumye kawunga konze setse naawe bakukanamba naawe tunyumye mungo tusikimu bibiri bisatu tulabe ono mwana wa biroda nyirira kufa yansima namusima talina we yakyama nedda yatyali waka yanfumbire tigobe ono mwana wa biroda nyirira kufa yansima namusima talina we yakyama nedda yatyali waka yanfumbire tigobe natokera waka mu kisofa nkube ku kasimu kebampadde ndabe ziwatagwana Morris Jordan Kawesa donitobakubete tuwaweza Morris Jordan Kawesa donitobakubete tuwaweza nakela kumachanga nyingira site kukola kufuna yo sigula binyeba kabo manyi ebikibuga kukera kwa subuhi tembea nifanya kazi laba katonda kyeyagereka sosolya bwataferi embakwata bansala ndaba malayika yakola newolo lya musinga nemaya omutima negunkuba konze mutandise ntya babo manyi ebikibuga kugezaako kulemerako nga kyatwera namusalako kiniga ziratatatata nzijayo za radio. Hello pretty girl onirira bitanisa bankobozeko amanya bampita Morris ne bampita Jordan kiba kyekimu yengo nyirira mateeka nsaba ku kadde tunyumye nze naawe yangamba talina biseera genda magodade bayamutumye kawunga konze setse naawe bakukanamba naawe tunyumye mungo tusikimu bibiri bisatu tulabe ono mwana wa biroda nyirira kufa yansima namusima talina we yakyama nedda yatyali waka yanfumbire tigobe ono mwana wa biroda nyirira kufa yansima namusima talina we yakyama nedda yatyali waka yanfumbire tigobe natokera waka mu kisofa nkube ku kasimu kebampadde ndabe ziwatagwana Morris Jordan Kawesa donitobakubete tuwaweza Morris Jordan Kawesa donitobakubete tuwaweza nakela kumachanga nyingira site kukola kufuna yo